Honorable Ibrahim Semujunganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Oliotia kansubire nti embeere kutwala malidadi sana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nalabye akatambiko nga weemulugunya ku Right Honorable Joel Ssennyonyi ku ky'okugaana ababaka abavuganya gavumenti okugenda mu ntuula za paalamenti ezituula eggulu ensangi zino. Wayongeddeko n'ogamba nti lwaki teyatuyitira wamu ne tukiteesaako, lwaki yajja buzina oda nti ngambye ababaka abavuganya oludda lwa gavumenti tebalina kugenda ggulu. N'ogamba nti wakoowa obukulembeze obw'ekinnamagye nti mu magye gye bakolera oda nga tebakuwadde mukisa gwetegeerera nti afande agamba bugambi nti songa mbeere ne mugenda mu maaso nga temusoose kwebuuza nsonga lwaki muyina okugenda mu maaso azironga aza afande agambye timugende mu maaso. Simama pa ne muyimirira nga temutegedde ensonga lwaki muyina okuyimirira azironga aza afande agambye nti simama pa muyimirire. Rudi nyuma ne mudde emabega nga temutegedde ensonga lwaki muyina okudda emabega azironga aza afande agambye nti mudde emabega. Oba osanga oli mutuufu teyabeebuuzaako ku kugaana ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti ku kugenda mu ntuula za paalamenti eggulu. Naye Honorable Ibrahim Semujunganda kankubulira ekintu kimu, tewaliyo gye balagirira kukola kintu kituufu. Tobeerangako mu paalamenti mukyalawo nakkubira essimu nti akaana kaffe kakavuma konoonye wano nnongooseewo. Jjajjaawo ayagala nnyo okukwata olweyoyero olujja wadde nga tosoose kumwebuuzaako azironga azo okirabye nti luddugala. Omusawo ayagala nnyo ajjanjaba endwadde ne bw'aba tasoose kukusaba lukusa ggwe nannyini mulwadde kubanga atiraba nti solution yokka ey'okuwonya omuntu ono yakumujjanjaba. Ebiseera ebisinga omuntu akoze ekintu ekituufu ne bw'aba teyeebuuzizzaako tumutendereza magezi kubanga yategedde nti kyekiri mu ndowooza yo. Bw'okwata olweyoyero olujja jjajjaawo waanadda nga luyonjo tagenda kukuyombesa kubanga wakoze ekintu ekiri mu ndowooza ye kye walowoozezza nti naye kennyini anakisanyukira kubanga bw'alulaba nga luddugala naye abadde alina okukwata olweyo okulwera oba naye gye yakulira yakwatanga bukwasirwa eyo naera lujja nga tasoose kusaba lukusa kati talina ngeri yonna gy'ayinza kunyiiga ng'akulaba oyeza olujja olubadde luddugala. Honorable Ibrahim Semujunganda oyina abaana naye mukyalawo tayinza kukukubira ssimu ng'oli mu paalamenti oteeseza gbaŋaalo alabaniko kano akaggalanda kakavuma kayonoonye wano nnongooseewa. Gwe longoosaawo bulongoosa kubanga ekyetaagisa kubeera kulongoosaawo. Ssennyonyi ayinza okuba teyabategeezaako naye yalowooza nti muli ku peegi y'emu era kino kye kituufu kyali mu kukola era yalowooza nti naawe ne bwe waalibadde mu pozishoni ye kyekyo kyennyini kye waalikoze kubanga Honorable Ibrahim Semujunganda ku magezi go omuntu bw'akola ekintu ng'ekyo agamba ne bwe nnaakimutegeezaako edda ajja kitegeera kubanga naye singa abadde mu pozishoni yange kino kye yaalikoze. Ky'ogamba n'ekyo kyetaagisa okusooka okubayita mu kiteeseeko. Tugende tetugenda, tugende tetugenda. Nawuliddeko ng'okola statement n'ogamba nti obeera ggwe waaligenze naye kye waalikoledde eggulu eyo bonna baalikyekanze. Twagala ekiba kirina okukolebwa eggulu eyo nga kijja bantu b'eggulu mu nnyanga, nga kijjuna abantu b'eggulu, nga kyerabiza abantu b'eggulu olutalo olwabagendamu, nga kyerabiza abantu b'eggulu obwavu obubaluma, nga kyerabiza abantu b'eggulu Koni Museveni bye yabakola. Naye ate bw'ova e Kampala ng'ogendedde ku agenda ya ŋŋenda kujuna bantu b'eggulu n'otuuka eggulu n'otandika okulwanirayo oba obawadde byekwaso na kutandika ntalo z'amawanga nti baabali bavudde e Buganda bazze n'ewaffe tufunye omukisa ogutuuza paalamenti tukulaakulane atandikiddeho kulwanira paalamenti eyiise. Ne bano abali ba ssente y'omuyi w'omusolo obeera omaze okubejjeereza kubanga bagamba nti ebituleese okukola byonna byagaanye okukolebwako oluvannyuma lw'entuula za paalamenti okufuuka fighting box eba fighting center oba fighting box. Kakati Honorable Ibrahim Semujunganda tewaabadde kakodyo konna
wa opposition kaina kukolera ggulu. Eggulu tewabadde wa kuzannyibwa byabufuzi gwe kuyisaawo bibyo, kubanga bw'ozannyirayo ebyobufuzi gwe okuyisaawo ebibyo owunzika gwe mukyamu nga ne bano abagenza okubbirayo ssente y'omuyi w'omusolo obejjeereza, kubanga gwe abaakotoggedde ekiseera kyabwe eky'enkulaakulana. Kaakati kya buvunaanyizibwa nnyo bw'oba olaba nti paalamenti eno olutuula lwayo lwetutte eggulu bwe luba terugenda kugatta ku bannaggulu oba ku bantu ba Northern Uganda, togendera ddala. Kuba bw'ogenda ne bw'otakolerayo bujogoli obeera pati ku bantu abalimba abantu b'eggulu. Bw'okolerayo obujogoli ofuuka akotoggera enkulaakulana mu bitundu by'eggulu ng'omukulembeze omutuufu, omukulembeze omugezi era omukulembeze ali mu kunsa yabadde talina kugenda ggulu kwetaba mu kulya ssente ya muyi wa musolo ng'ate akimanyi talina buweereza bw'atutteyo. Ate era eky'obutabategeezaako ekyo nsobola okwetonda ku lulwe, naye yabadde alowooza nti akola ekintu nammwe ekiri mu ndowooza zammwe. Omuntu ng'okola ekintu ekituufu osaba otya olukusa? Mbuulira awusigalo weewuwo lwe yasaba olukusa okulongoosa ennyumba. Mbuulira awusigalo weewuwo lwe yasaba olukusa okunaaza abaana. Mbuulira awusigalo weewuwo lwe yasaba olukusa okuyoola obubi bw'abaana mu luggya. Omuntu akola ekintu ekituufu talina kusooka na kutegeezaako kuba agenda kukikolera. Omuntu okuggyako ng'ogenda kukola ekintu ky'omanyi nti naawe oli kikyamu, oli mukyamu, naye omuntu bw'ateekebwamu obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze aba amanyi ekituufu ky'okukolebwa n'ekikyamu ky'okukolebwa. Kakati oli bw'abeera leader of opposition n'agaana enteekateeka ezirya ssente y'omuyi w'omusolo, aba amanyi nti naawe ekyo ky'olowooza kubanga kye kimu ku nsonga ezaabatwala kusala ku nsaasaanya ya ssente y'omuyi w'omusolo n'okuggyawo amankwetu mu kulya ssente y'omuyi w'omusolo weppo n'olukujjukujju bwe kiba nga mwali ku peesi emu nga mwenna ebigambo bye mwogera bifaanagana. Agende ssente y'omuyi w'omusolo akole bw'ati, mbuulira ate lwaki yalina okusooka okukuyita? Ibrahim Ssemujjuŋŋanda, mbuulira ate lwaki yalina okusooka okukuyita akwebuuzeeko? Ssemujjuŋŋanda, nga bwe baakwebuuzaako ddi ku kintu ekituufu ng'okula. Mbadde mmanyi nti jjajja bw'ava gy'avudde n'akusanga ng'oyeza oluggya kimuwa essanyu kubanga okoze ekintu ekituufu. Jjajja bw'ava gy'avudde n'akusanga oyeza ennyumba, omanye ennyumba mwe twakulira zaali zaakwera, kimusanyusa kubanga okoze ekintu ekituufu. Naye obuzibu we bubeera kwe kunsanga nga njeza oluggya ate n'onkuba miggo gya kulwera oba mujja wa maama, era tewalibaawo kintu kituufu kye nkola mu maaso go n'okiraba ng'ekituufu. N'onsanga nga ntegese ebitambaala by'entebe njiyooyoose eddiiro nditeesetese weewuunye, n'oluusi okomyewo n'abagenyi naye n'onkuba oteesetese lyaki nga tosoose kunneebuuzako, obeera mujja wa maama. Okuggyako ng'olina ensonga z'endala ne Right Honorable Joel Ssennyonyi, naye ekya Joel Ssennyonyi okugaana ababaka ba opposition okugenda eggulu bw'aba teyakwebuuzaako mu ekyo nkwetondedde, naye yalowooza muli ku peesi emu era osobola okukitegeera nti akoze ekintu ekituufu ng'anaakutegeezaako luvannyuma kubanga ekintu ekituufu tebakyebuuzaako. Right Honorable, Honorable Ibrahim Ssemujjuŋŋanda, for you okakasa abasajja bano olutuula lwe baatutte eggulu lugenda kugasa bannaggulu, ng'ababadde okutuuka eggulu ababaka bagenze wa Salimu Sale. Teweerabira mukama wange nti abantu b'eggulu balina obulumi bungi naddala ku bantu ffe abava mu Buganda. Abantu b'eggulu balina obulumi bungi naddala ku bantu ffe abava mu Buganda. Babatunuulira musala kaluma ne mujja ne mukaaba ennaku yammwe ne muvaayo ne ssente ate ne mudda e Kampala ne mubyogera bahayitawo babavuunulira.
Genosale yatuwadde obukadde bwe buti. Gundi babawadde obukadde bwe ruti. Gundi babawadde obukadde bwe ruti. Ne babatunuulira ne mujja ewaabwe mu nnaku ennyingi. Ne musimayo ssente ne muddayo e Kampala. Ne mukulaakulanya ebitundu byammwe. Bo nga basigadde beerya nkuta. Babeerawo nga basuze makaya. Ne bawulira nti abayimbi ekibinja kino, bapromota ekibinja kino, batiktok ekibinja kino, abazinyi ekibinja kino, bagenze eggulu ne bajja ssente era ne badda e Kampala. Kakati ne Parliament yagenze okuteesa ku nsonga zaabwe. Wallahi nga tennamanya biki bye bayitamu. Nagirabye etudde wa Genosale. Abantu abo bajja tukyawa nnyo kuba bakimanyi nti Sale kizibu kyabwe. Toyinza kubeera mu kitundu ng'olinamu ebisawo bya ssente ne bisomoka okuvangaawo ne bijja e Kampala naye nga bo bano w'obigabidde tebayinaamu. Gw'okakasa Paalamenti eno yagenze kutuula kugatta ku muntu w'eggulu. Bw'eba yagenze kutuula kugatta ku muntu w'eggulu, lwaki teyasoose kutunuulira mbeera za muntu w'eggulu n'esooka okugenda ewa Salimu Sale? Semu nganda lwaki oyagala naffe tubeere part of okuwalano? Oyagala abantu b'eggulu naffe batukyawe nti twali part of okulya ssente zaabwe? Ate mbabuulira enjala eruma nnyo nga waliwo akunaabisizza mu ngalo. Bano abantu b'eggulu bwe mwabagambye nti Paalamenti egenze waabwe mulinga nga be mwanaabisizza mu ngalo. Kubanga entoli ze mubaddemu kuba n'okuwalana bannammwe akotoggera abantu b'eggulu era akotoggera abantu b'eggulu n'ababaka b'engulu akotoggera abantu b'eggulu bannanga akotoggera abantu b'eggulu. Kati ne babeerayo nga beesunga bakimanyi kyonna ekijja kigenda kubagasa, naye ekijja ekigenda okubagasa kyabagasizza oba ddala kyagenze kubagasa? Kubanga wano be muwalalira mubagamba akotoggera abantu b'eggulu, but are you sure abagenzeeyo bagenze kugasa bantu b'eggulu? Bagenze kugatta ku bantu b'eggulu oba bagenze okubba abantu b'eggulu? Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda, kankubuulire, Paalamenti okugenda eggulu tetegeeza nti abantu b'eggulu bagenda kukulaakulana oba bagenda gaggawala oba bagenda kuganyulwa. Wabula singa ze mwakozesezza okutambuza Paalamenti okugenda eggulu, singa ze ssente ze mwakozesezza okutwala enkulaakulana eggulu zaali badde zikola kyamaanyi nnyo. Imagine mu lunaku kaŋŋambe mukozesezza obuwumbi 5 oba kaŋŋambe mu ntuula zammwe zonna eggulu musaasaanyizza obuwumbi 10, olowooza obuwumbi 10 buyinza kukolawo? Omuntu w'eggulu yeegomba okutunulako Ssemujju Nganda okusinga okutunula ku ddwaliro erimu eddagala. Omuntu w'eggulu yeegomba okutunula ku Bwanika okusinga okutunula ku baana nga basoma. Omuntu w'eggulu yeegomba okutunula ku Bwanika okusinga okutunula ku nguudo ennungi, okusinga okutunula ku nsawo ye nga mulimu ssente. Bannange mulekeraawo okukozesa abantu abawejjere. Mulekeraawo okukozesa abantu abawejjere okuyisaawo ebyammwe. Omuntu nga tonnagenda mu Northern Uganda otuuzeeyo olutuula, wabadde osooka kukuŋŋaanya abakaramojja abali ku nguudo n'obagamba nti tuddeyo katututteyo nkulaakulana. Naye ogamba abantu nti obatwalidde enkulaakulana ate nga abasookerwako abalina okuganyulwa mu nkulaakulana bali ku nguudo e Kampala baleebeeta bafuuse bamasiikiini. Mbonaawo otutte enkulaakulana. Bali ku nguudo e Kampala basabiriza. Lwaki temwazzeeyo nabo mu bbaasi ne mubategeeza nti tututte enkulaakulana wammwe wano muveewo temulina kye mwagalawo tubakooye okubalaba ku nguudo nga muleebeeta olwedde tututteyo amasomero amalungi, tututteyo amalwaliro amalungi, tututteyo embeera ebasobozesa okutandika obulamu mujje tugende. Naye ogenze mu Northern Uganda ng'abanothana obalese ku nguudo z'e Kampala bali mu kuleebeeta ate olimba ensi teogenze gasa balinga ne bw'oyiseeko babadde tebalina kyakulya. Lwaki totandikidde ku abo okujuna? Basi za Paalamenti bwe zaali zigenda tezirina bakaramojja abanothana be zaayitako nga bali ku nguudo basabiriza. Lwaki tezaatandikira ku abo okujuna? Oba lwaki tezaabatikkirawo ne zibagana ne bafuna bbaasi tuddaka tututte enkulaakulana?
because they knew tewali nkulaakulana gye baali batutte era tebaali kintu kyonna kye baali bagenda kukola kigasa muntu wa wansi omunothana wabula bagenze kukozesa nnaku ya munothana kubbirako ssente ye oba kubbirako ssente ya ggwanga. Kakati kambuuze ekibuuzo, nfiiriddwa naye twetaaga ssente ez'okugula ssanduuku gw'oyinamu omutwalo gumu, lwaki togumpa dani okujja okuziika? Lwaki guno omutwalo togumpa ne nnyongerako ne tunoonya ne tugula ssanduuko dani okujja okuziika omufu gwe bagenda okuziika mu mbugo? Lwaki tozimpa? Kakati mmwe mwesitudde mwagenze eggulu naye gwe sooka weebuuze ssente ze musaasaanyiza eggulu senga ze ziri mu kukolera eggulu, senga zikoze kyenkana wa? Singa zikoze kyenkana wa? Oyogedde ku kyamagye toyagala kukuduumira era toyagala kukugamba ntusonga embe toli mwana muto. Nkiddamu toli mwana muto. Gwe bw'oba owulira nga tosobola kuduumira oba tosobola tutunuulira muntu akoze kintu kituufu ne bw'aba tasoose kukusaba lukusa okkirizibwa okugenda. Balumu bagenze, babwanika bagenze, baani bagenze, tebalina tteeka na limu lye bamenye. Bw'oba olaba nga Ssennyonyi yakoze kikyamu oluggi luggule Gulu highway nzigule ne bbaasi weeziri awo ku Namayiba zitambula, genda olinnye ogende. Naye ng'ate ffe tetugenda kubeera paati mu kudyekadyeka bantu, tetugenda kubeera kitundu mu kubuzaabuza bantu, tetugenda kwetaba mu kulya ssente y'omuwi w'omusolo nga twerimbika mu kuyamba ate abantu abawejjirawo. Tubanga ababa n'abisizza engalo ate nga tukimanyidde ddala bulungi tetuyina kyakulya kye tugenda kubawa, tetuyina mmere gye tugenda kubawa. Gwe bw'oga nti Ssennyonyi yalikkiriza ne tugenda eggulu, naye bwe tutuuka eggulu n'obafuukira ekizibu, olwo oba ozannye tribalism card we bagifuula. Paalamenti zituulawo abo naye zizze ewaffe lwe batandise okulwana. N'omubbi oba omuwadde omweganya okufuna wakweka omunyago gwe ti aba opposition balemesezza abantu b'eggulu okufuna enkulaakulana. Tetuyinza kubeera accountable ku bantu b'eggulu tukolimira ku bye tutabbye. Kyabuvunaanyizibwa tubagambe nti abo bajja kuliirako buliizi ssente wammwe, abo bazze kuwummulirako buwummulizi wammwe, naye tebalina nkulaakulana yonna gye babaleetedde ensonga lwaki nga tebannasooka na kubatuukamu kumanya bizibu byammwe. Basoose kugenda wa Salimu Sale buli omu kukaaba bizibu bye. Salimu Sale ali ggulu yakulembera OWC Operation Wealth Creation, naye walisoose ne weebuuza akulembera Operation Wealth Creation eggulu yakakuliyetinga y'abagagga bameka? Kubba amataka g'abantu, kutulugunya abantu na kumeketera ssente y'abantu ne bava e Kampala. N'owulira nti gundi yakomyewo n'olukumi, bano bakomyewo n'obuwumbi bwe buti. N'owulira nti bapromota yasinzidde eggulu n'abawa obuwumbi 16, abayimbi yasinzidde eggulu n'abawa obuwumbi 5, batikitoka yasinzidde eggulu n'abawa obukadde 5, bagundi yasinzidde eggulu n'abawa ssente bwe ziti. Naye ng'eggulu waliwo n'abantu be mwasala emimwa nga mubalimbye ntikkoni. Tebalina bye bajja genda ssaba mirimu, bafaanana bikekenke, beenyinyaza oba beesittaza. Naye nga temusobola na kubateekerateekera oba kubateerawo mbeera basobozesa okubeera okke. Wakiri batandikewo small businesses ba Operation Wealth Creation, bali eyo bawa b'e Kampala, abeeyo tebabafuddeeko. Balaba bava Kampala bwe banona ssente ate tebanonera mu nooti ntono, banonera mu buwumbi. Then bawulira mu paalamenti ezze okubaleetera enkulaakulana. Paalamenti Sale watasobola kuteeka nkulaakulana gwe tosobola. Sale amaze eggulu kaakati emyaka agenda mu 5 be bagamba nti bannannyini ssente, abasalawo naafe era naafa, abasalawo nti kino kibe era ne kiba. Amazeyo myaka 5 talina nkulaakulana gy'abatwalidde. Bwanika atunula ng'omuyaayu gwa pusi akugamba nti era bakotogera tugenda ggulu kutwala nkulaakulana. Bannange era bakotogera tugenda ggulu kutwala nkulaakulana, okujjako okuteeka ebigimusa mu nnimiro z'abantu. Nkulaakulana ki gye wakatwala? Okusiga abaana bayo ab'obuwala nkumunyi
Nkulakulana ki gye wakatwalira abantu b'eggulu? Muleke kukozesanga bayala ate kuyisaawo byammwe mwabakuse, mweyongere okubafuula abayala era mmwe mweyongere okubeera abakkufu. Mukadde wange Ibrahimu Ssemujjuŋŋanda, tewabaddewo nsonga lwaki Honorable Joel Ssennyonyi yabadde akutegeezaako omuntu akola ekituufu tasaba lukusa.